أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. tumutenda owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kyasigadde nga atuwadde ekyengera ekikyalimu akamusinza. Tumusaba asse ebyengera n'emirembe mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ku abo bonna abaamugoberera okutuusiza ddala Allah lwalizingako ensi eno. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti tugenda kufuna ekyokuyiga mu hadithi bbiri zokka insha Allah. Hadithi emu eva ku sahaba w'omubaka gwe bayita Aba Hurayra. Sahaba gwe bayita Aba Hurayra yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti thalathatun, abantu basatu la tara a'yunuhum an-nar, amaaso gaabwe tegagenda kulaba ku muliro. Allah jalla wa ala yatugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa ti wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatiman maqdiya. Teri omumwe mu bantu wa illa ajja kuyita ku muliro, sawaan abeere mulongoofu oba mulongoofu ateekeddwa kuyitaawo. Omuliro Allah subhanahu wa ta'ala yagutonda n'agussa mu kifo kyagwo. Waggulu w'omuliro we yateeka ekkubo ne bayita siraata. Ekkubo eryo siraata buli kitonde kyonna ekiyitibwa muntu bwe kirina okuyita, sawaan ogenda mu muliro oba ogenda mu jjana. Naddira emidumu gy'omu muliro n'agijja wansi n'agireeta ne gituuka ku siraata wano. Emidumu gino n'agiteekako karaaritu, amalobo. Bw'oyitawo nga toteekeddwa kusukkawo ku muliro ogwo gwegwo, eddobo nga likujjayo nga lireka abalala nga bagira ki, nga beeyongerawo. Kasita bw'otuukawo nga woteekeddwa okukoma nga gwe bakujjawo, nga balala bagenda, nga bakujjawo nga balala bagenda, okutuusa bonna bwe baliggwawo ne basomoka ku siraatu eno ne boolekera ejjana yaabwe eya Allah subhanahu wa ta'ala. Basigadde muliro ne basigalamu. Kyova olabanga Allah yagamba nti inna rabbaka labil mirsad. Allah oba Allah waffe alina waatuteeze, mulindirizi. Bw'amala okutukwasa fayiro zaffe ffenna n'atuga nti iqbal, mwolekere. Twolekere ekkubo liri eri limu, siraata ala matni jahannam, eri waggulu w'omuliro. Ebitonde byonna oluvannyuma lw'okubalwa kwabyo kwe birina okuyita. Kati omuliro guno Allah subhanahu wa ta'ala mweteeka wansi
guyessamu paipozamu onakola mu mwaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali atudde mu basahaba ne bawulira ekintu nga kigwa mu ddoboozi ery'omwanguka eddene. Nabbi n'ababuuza nti ekigudde mukiwulidde? Ne bamugamba nti bala ya Rasulallah, kubanga buli omu yali we yali yakiwulira. Ne bamugamba, n'ababuuza nti mulowooza kiki ekyo? Ne bamugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah yekka yakimanyi naawe. Naye ffe tetugira ki? Kubanga wano tubadde tetumanyi we kigwiridde oba tuwulidde kiwulire. N'abagamba nti hadha hajarun, eryo jjinja lyasuulwa mu muliro, olwaleero lituuse ku ntobo lyagwo, naye luvannyuma lwa myaka 10 lijja litolontoka. Olwaleero lituuse ku ntobo lyaki y'omuliro. Ng'oyise emyaka 10 n'omuntu bw'atyo bw'ava waggulu ku siraata ng'atuuse ng'ali mu kantari ye ewali road bloka ye, kibamubanjako ebyetaago nga tabirina, nakkirira. Aba ne bagira ki? Abalala balina ebitambulizo byawo ne bagenda. Tutegeregana? Kyova olaba nti kampala esooka eri wano ku ntandikwa ewali omuliro gwe bayita jahannam. Awo tewayitwa muntu yenna atalina shahada. Tewayitwa muntu atalina shahada yenna waaviirako okweyongerako buli anayongerako buloola ba Yesu sena neyeyongerawo manya yafa alina shahada. Leero kampala owa jahannam we wali omuddu yenna eyava mu nsi nga shahada tagirina. Kati osanga ogw'essola bw'obeera ng'ogirina okutuusa osanga ogusembayo kampala esembayo egenda kubeera ng'ebuuse n'essiraata mpaka yagigamba yagiyita sahaba yagiyita kampala esasulirwako amabanja g'abantu. Naye zino zonna buli kampala emu weeri waliwo omudumu gw'omuliro, giriko emidumu 7 ng'era Allah bw'agitugamba mu Qur'an. Naye buli omu kwaviirako oyo asaanira okugenda mu muliro ogwo. Gambe wa jahannama aviirako ku ntandiko yaagwo, kubanga we wali omuliro ogusookerako okusunsula. Bw'oba wafa olina shahada, wafa toli mulogo Mariyamu Jariya Muhammad Sulaiman, wafa tologa, wafa towadde ku bbaawo ddagala, wagenda okufa nga weetonze ni'mal hal. Naye bw'oba ofudde embeera kw'ofiiridde wano wookoma. Essolaazo tezina zekutwala, ezakaati tolina kyekutwala. Abdallah ofudde oli mpega wa gavumenti tolina woofa wano, kubanga Allah yagamba nti walaw kaanu yu'minuuna billah, singa mwali mukkiriza Allah ekyo kimu, wannabi nga ne Muhammadi mwamukkiriza ebyo bimeka, wama unzila ilayhi nga ne Qur'ani yassibwa ku Muhammadi mwagikkiriza, mattakhadhuhu awliya, temwandirwaniridde bakuffaaru abo, kubanga alwara huwa dhabbu wannasru, okulongoosa erinnya ly'omuntu n'okumutaasa. Naffe Allah subhanahu wa ta'ala al-iman Allah yajjawo kati shahada efiira wano efudde ogenze mu maaso ga Allah togirina wano woogirese woogera okusigala ebyokoze. Waliwo amazambi ge tukolanga mazambi naye nga tegakoona ku shahada eno. Oyo alina chance, inshaa ghafara lahu wa inshaa adhabahu. Amma omuntu akola ebintu ebikolwa nga bikoona ku shahada kuno, mu abazimbye amasiro, abagenda mu masiro, abagenda mu lubiri, abakola ki? Eyo amasiro 10 kyoteekayo kyekyo kikola ku shahada, kubanga ogera kuyimirizawo abantu bagamba nti Bakatonda bali 10.
esswala n'oba osigala ng'osadde wano wookoma kubanga shahada ogikubyemu ki ekituli. Bannange bulijjo ebintu bino ntera byogerako nti omuntu anaatuuka ewa Allah ng'alimu oluganda nga yeetwala ati muki naafuna ejjana anaaba ayambiddwa. Muntu anaatuuka ewa Allah ng'alimu oluganda, nze ndi muganda, ng'abula yenniya esooka n'atuuka ewa Allah ejjana nagimuwa, anaaba yeesiimye. Ekitasoboka kubanga buli ekiri mu Buganda kitta obusiraamu. Lwaki? Ti Obuganda bwe bwasooka wano, obusiraamu ne bujja okujjawo enkola y'Obuganda. Yajja obusiraamu bwajja luvannyuma ng'Obuganda olede obwakabaka we buli mbogaaga obwakabaka lwakuba nti mulimu obushiriku, ne bamukwatira mu mundu ne bamulwanisa n'alwana okulafuubana. Bagenda okulaba ng'obukulembeze abugira ki agenda kumutwala. Abazungu kwe kumukkakkanya, kwe kumuwa amasaza agaawa agewa mwene egindi ebutambala. Ate eriyo abashiriku abangi ekyewuunyisa. Naye amala okulwana okusembayo, bagenda okulaba nga abantu bakutte balina obuvumu bwa kitalo. Naye bagamba nti tesobola gatta bintu bibimeka ngatte eddiini bbiri, olaba bwagisa eri eddiini kati oba mu buyabuya gwagamba nti wakitiibwa ng'ate gwe oli mu Buganda. Sajja aleka ebitiibwa byonna lwakintu eki. Nze sisobola kubeera na ddiini mmeka, nina eyange eya Allah wange ate embeera n'obushiriku tekisoboka. N'agikwata n'agireka. Kati ne bagamba nti bw'otuulanga mugenda mugula obutabo bwa Buganda, omuntu ayiga ekibi si kukikola wabula akitegeere. Awo n'okigwamu mukwate ssente zammwe mugale obutabo bwa Buganda okuva ku nnankani esooka, otuule olabe bw'onasobola obutegeera ojja kutegeera nti oli musiraamu oba oli mukafiiri. Kubanga buli kantu kabu konna baakasunsula, ekyakaleesa, emisoso ki egikaliko, lwaki bakola bwe kati, buli konna kalimu. Lwaki nze mu Kawooya buli konna kalimu kasunsula baakaleeta. Naye mulaba ngati astagfirullah tositagafuruza. Okitegeera Umaru yagamba nti la ya'rifu al-Islam, abatamanyi busiraamu, omuntu atamanyi jahiliya. Soko oyige jahiliya okitegeera eyo, kubanga bw'ona kitegeera obusiraamu bujja kujja jahiliya. Aya nyingi wala tabarruj al-jahiliya, abantu temwenjeranga nga abaasooka bazaayo. Kiregeeza nti jahiliya eno ebambi. Oteekwa kufaayo ogiyiga Abdullah, ogisome otegeere ngenda girwanisizaawa, njiwona ntya obutanzita, njiwona ntya obutansuula mu muliro. Tutegeeragana. Naye bw'eneebeera ekulemye, obusiraamu bujja kuba bukulemye. Kati kantara esooka etandika wano ya Jahannam yesooka, kuba tewayitwa atalina shahada. Si Buganda yokka, oli Mutooro, oli Musoga, oli Munyarwanda, oli ki? Nabo balina obuwanga bwabwe, Abanankola balina obuwanga bwabwe. Nabbi kyava agamba sallallahu alaihi wasallama ti waman daa bida'wi al-jahiliya, muntu yenna akunga abantu ng'abakungira ku nkola ey'ekikuffaaru, akunga abantu ng'Abannarwanda, akunga abantu fe Abaganda, akunga abantu fe Abanyoro. Waman daa bida'wa al-jahiliya, omuntu yenna akunga banne nga bategeeragana wamu lw'amawanga ago, yagamba nti omuntu oyo Allah ajja mmuteeka ku ntobo y'omuliro wansi. Abaatusooka baalinga beegendereza, ne bamubuuza nti ya Rasulullah nga kinene, wa in salla, olwakyakulembeza wa in salla, musajja ne bw'alabanga yava mu nsi nga eringa asaala, waswama ne bw'aba yava mu nsi nga yasiiba, nabbi n'amugamba nti wa in salla, ne bw'aba yava mu nsi ng'asaala nnyo, waswama
nibwava yava mu nsi ng'asiiba kana akookusatu ke kanene wa zaama annahu muslimun nga n'okwerowooza yerowooza nti nze ndi muki musiraamu kati yerowooza nti musiraamu fahuwa alkafir ani akoonyeko sitampa eyo ye muhammadin sallallahu alaihi wasallam kati obula jahannam Allah kyekati wa in minkum illa waliduha fenna tuyitooko buli omu n'aviirako waasaana okuviirako awona n'akola ki n'awona n'atuuka ku nkomerero naye ng'otandikira wano omudumu gwago n'okkirira abantu ne bagenda kati waliwo ayita ku siraatwa ng'olumamya nga tetekedde na kutegeera nti baŋŋambye nti siraatwa waliwo omuliro gwo guluwa nabbi yagamba nti waliwo abaguyitako nga baavula bayita ku siraatwa nga baavula n'agamba ng'omuliro gukomba ebigere byabwe gukomba emikono gukomba embiriizi gukomba la ilaha illallah ekikutwala ki shahada enaagirina wano yayiseewo wawazibwa ennyo yakati bw'atuuka ku nkomera agenda kuyimirira nga maso gisukka akyuka agitunuulire agambe ti neebaza Allah kumponeza obadde toyitikako la ilaha illallah naye ng'ayina ebiwundu omuliro gumukombye ebigere babyokyeze naye ng'alaba alhamdulillah awo kale kale okusinga yagize eki eyaguddeyo agenda kwebaza Allah ti neebaza Allah kumponyeza obadde temuzibu okuyitako tutegeragana ekyo bw'oliba tekirina ogenda kutuuka ewa Allah awo buli omu yalina okuyita kabe sahaba kabe mulabakaawo naye empitawo yaffe eyaki yey'enkyawulo etuyisa ku mulongo tutuuke gye tulaga kati nabbi kyeyagamba nti amaaso g'abantu basatu tegagenda kulaba ku muliro gwa Allah maaso g'abantu bameka basatu tegagenda kulaba ku muliro gwa Allah n'agamba nti eriiso erisooka ainon eriiso lyonna bakat erikaaba eriiso lyonna erikaaba min khashyati llah lwakutya Allah eri omuddu akaaba ng'akaabisa obutamanya ng'akaaba lwa butamanya abantu balowooza nti okukaaba kwe amaziga gamuvaamu lwakuba nti atiddaani naye nga si bw'atidde Allah wabula atuukiriza diiru yeeyitewo amaaso agakaaba ng'amaziga agakuyitamu otuula ne weeraliikirira naye ng'ekikaabya kimu kyokka kutya Allah genda musinkana ntya Allah agenda kumbala atya omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba bamuyita Abdullahi ibn Mas'udi radiyallahu anhu namugati Abdullah akra alayya Qur'an nsomerako mu Qur'ani nange kagati ya Rasulullah nsomenga gogo bagisaako nze gwogamba kukusomera gwe wansomesa ate kusomeremu nagamba nsomeramu nange njagala giwuleko ng'eva mu kamwa k'omuntu omulala bwe yamwemerako yasoma kyava akwata surati Nisa n'atandika okusoma naye bw'atuuka ku aya egamba nti wa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yawma'idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihim al-ard tibuli babutya Muhammad bakulese oba buli babutya nga balese group y'abantu n'omukulembeze waabwe waji'na bika ala haula'i shahida naawe ne bakuleeta nga gwe mujulizi ku basiraamu abo ekyo kikyakabya omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwe tufaanana tukyazitowajjaali olw'ensonga bamuleeta ng'agenda kuwa obujulizi ku Muhammadi gw'ataalabako ku Hafsa gw'ataalabako gw'ataasobola kugaana nti tokikola agenda kuwa obujulizi ku Maryamu gw'ataalabako naye agamba ndi muki ndi musiraamu ndi mugomezi wa mubaka mbaka yavaawo nga bid'at teziriiwo yavaawo nga bid'at tezirikola ki zeeyoleka amaze kuvaawo
Umar yaliwo nga teziriiwo buli omu atya. Olwaleero kyafuuka ki kyakola kikola kya bulijjo. Bwe tuba mu bidaati tetujja tusaala, bwe tuba mu bidaati tetujja tusaala, tuba mu bidaati tujja tusaala, tuba mu bidaati tujja tusaala. Naye abeerawo nga teziriiwo, ogenda kujja nga buli omu agamba ndi mukoberezi wo gwe Muhammad. Ekyo kyamukaabya. Gw'okaaba lwa kutya Allah, okaabira mazambi g'okoze emyaka gy'ogamazeemu kyekikaabya, nga weeralikira ndi mugamba ntya Allah, nimwanjulira ki Allah? Oba oli awo weewaana bwewanyima na mazambi go, totadde ebirowoozi kumanya nti ensobezze ya Ntonda n'okaabako. Tabi'omu mukwano gwa Fudayl ibn Iyad, lumbe lwamuluma, naye bwe bwaluma omuluma nga tulukuka amaziga, abaaliwo bamugamba gumiikiriza, kyava bayita Fudayl mukwano gwe. Namuga jangu okkakkanya omusajja, naye embeera akaaba okufa. Fudayl bwe yajja waali namugamba nti otidde okufa. Namuga sitidde kufa, naye wendi ndaba ŋŋenda ewa Allah, naye nnina ebintu ebi mbyeraliikirira. Bibiri mbyeraliikirira. Muga ekisooka Allah yagamba subhanahu wa ta'ala, yatugamba Allah yagamba inna Allah qabala qablataini, Allah yakwata enkwata ezi biri. Nagamba ti hadha fi nnar wala ubali, abo bamuliro sivuddeeyo ku bungi bwabwe. Wa hadha fi ljanna wala ubali, abo bamujjana sifuddeeyo bungi bwabwe. Omuddu eyalaba ku abo abalaba ku mubaka n'agamba simanyi ayul qablataini, enkwata ezo bbiri yanteeka mu lulwa. Yinza okwerowooza ati nongo ŋŋenda mu jjana ga sigirimu. Waliwo ŋŋenda nzira wa Allah, simanyi yanteekawa mu jjana oba mu muliro. Naye Maryam Hadija bw'alaba nga taddeko jilibaabu, nze ndi wa mu jjana, ayina aljanna, ejjana eruwa? Muhammad bw'akuza ekirefu agamba nti nze ndi wa mu jjana, ayina aljanna, ayina aljanna. Era obukakafu obujjeewa? Yatula weeyaseeyaseemu ebintu byo bifaanana bitya? Kubanga bali insanu ala nafsihi basira, buli omu ategeera kyakola, buli omu kyakola akitegeera, akimanyi. Tera ku ffenna akikola kintu nga tamanyi nti eno nsobi, buli omu agimanyi. Walaw alqa ma'adhira, ne lwakubadde bw'omugamba tabuwayo busongasonga bwawambagalira, naye akimanyi mu butuufu nti eno nsobi. Nagamba kyekyokubiri ekineraliikiriza, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti kullama khabat zidnahum sa'ira, wonna we gulikendera okwaka nga ndagira bawongera okukuma. Naba bali gukuma, simanyi banagukuma nga nze bwewagumirako omuliro. Gweyongera kwakira ku nze, gweyongera kwakira ku mwana wange, gweyongera kwakira ku mukazi wange. Kullama khabat zidnahum sa'ira, mulogo lweranga kukendedde, Allah agamba mulogo lweranga kukendedde okwaka, Allah ng'alagira nga bongera kukuma. Simanyi, agamba simanyi, baligamba bongera okukuma, nze ndiba mugwo oba mwana wange oba mukyala wange. Nagamba ekyokusatu kyeneraliikirira ng'obujjamu amagezi, ekyokusatu kye yali yeraliikirira, Allah yagamba ti amilatun nasiba tasila naran hamiya, ti abantu bakola balafuubana, naye ng'oluvannyuma lw'okukola kwabwe tasila naran hamiya, bagenda kuyingira mu muliro. Tebayingira nga tebakoze, wabula bakoze be bakoze, naye bagenda okumaliriza okukola nga tebayinaamu nfeera. Yagamba ekyokola kyeneraliikirira, Allah yagamba ti wabadalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Eriyo abantu ffe abaliwo olwaleero abampuliriza nga tusaala eswala naye nga tujja kutuuka ewa Allah nga teziriiyo.
mutajja kutukewa Allah alowooze nti eriyo akalungi ebiseera byabo abimaze mu Busilaamu ebiseera byabo bimaze mu butabuliiki muno naye ma lam yakunu yahtasibuni naye nga teri kalungi yagamba nti wabadalahum sayyi'atu ma kasabu وبدالهم سيئات ماذا ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ate bitwangu ebijjukira ndaba gyendake wa Allah natuuka mbiwona gyalage wa Allah biwona gwe Fatima gyolaga wa Allah biwona lwaki osaala ego tukewa Allah ngeri yepera jeri labbi yagamba ati as-salatu thalathatu athlaq es-salat erimu emitekeji esatu ogifuna mu empeera otekedde okubanga olina ebitundu bimeka bisatu nagamba ekitundu kya wuzu ekimu eky'ekumi kya wuzu bwe kikulema essola egenzi ekimu eky'ekumi ekiramba olofune sola ekimu eky'ekumi ekisooka kigenda mu katundu kaki ka wuzu yo omanye okufuna esimu Mariyamu odulla omanye okufuna wuzu omanye kunaaba tugambe wano buli muntu atandika okutufuniramu wuzu obanga tugambe tibanaaba batejje naaba oyinza okweta abantu 6 buli omwana abe naaba ye so ng'ensomesa janaaba ali omu nekyesomesa kiri eki naye buli oba omusitulanga alina kikye n'ensonga buli gyanaaba alina omukyala eka omukyala omugamba nti naaba nga ngiraamu banaaba batya banaaba tawuzu banaaba batya nifaasi oyinza ofuna abakyala 6 buli omu ng'akuwa yiye naye kimu eky'ekumi kiri mu tahaara wano kimu eky'ekumi kiri ku rukuu kukutama wano ku maviivi okutaba ku maviivi olabanga ekyangu okola obukozi bwoti n'ovaayo olabanga ekyangu naye kiriko amateeka gaakyo okutaba ku maviivi wano n'agamba ekimu eky'ekumi ekisembayo kiri mu sujudi n'afuna ekiramba kitya kimu n'afuna ekiramba kimu tolabanga osuubirwa Allah swala tolabanga osuubirwa Allah nga ojja kutuukayo nga teriiyo nga naye basala tomanyi nga neewuza obuwuzo ekulema ewuzi yokka ekulema onaatuukayo nga inayo akalungi kyagamba nti omuntu asooka yamuddu akulukusa amaziga nga yeeraliikirira Allah we mutya Allah bameka mumwe abatamanyi kusoma harufu ya Qur'an bameka kam min an-nisa bameka abakyala bwomugamba tusoma abayita basekati nenga bwasoma Qur'an okwata ku mono bati senga ebigambo byabirese n'atayogera n'ayogera obwogezi n'alondobereza n'alumba n'agamba abantu n'abanyonyola n'atalimbisa yagira ki yamutonda mumwe abasajja bameka eddaasa za Qur'ani zibaayo abantu tebazisoma mumaamu abayizi bameka mwenna mumanyi Qur'ani alladhina atainahum alkitaba yatilunahu haqqa tilawatihi abo benna bakusoma Qur'ani bakisoma mu butuufu bw'okukisoma ulaika oyo nasoma Qur'ani nga bwesoma yu'minuna bihi yajikkiriza omanyi okusoma Qur'ani omanyi yakfuru bihi bw'osoma Qur'ani afala yatadabbaruna al-Qur'ana togatta bigambo lwaki Allah agamba buli agisoma nga bwesoma yajikkiriza era omanyi yakfuru bihi agiwakanya yagamba nti omuntu agamba nti Qur'ani si kitabu kya Allah oyo atabagiye bwesoma fa ulaika humul khasiruna oyo nafaafaganiddwa wal asr innal insana lafi khasr omuntu ali kufaafaganirwa amaaso gano gakulukutako amaziga ng'okaba nti simanyi kusoma Qur'an
otula kiro mpaka yagata abantu musanvu ababeera mu kisikizo kya Allah olunaku lwatalubeera kisikizo okujjako ekyo kyokka naye yagamba nti omusiraamu yenna ajjukira Allah we khaliya ali yekka mutumbi eyo kiro osirise mu nyumba yo otudde wootudde nonga mukofiisi kange ntuddemu Allah bw'alikambuza ndimugamba ki fafaadat aynaahu amaziga ne gava mu maaso ge lwaki akaabye lwakutyani Allah tumukaabiza kwerabira Allah we ajjukira Allah we agamba abaffe ndimugamba ki abaana bange ndimugamba ki abaana ngeri gye bayisa mu nsi mukyala wange yasinga obwononefu mu nsi ndimugamba ki Allah ne mukazi wange ono bba wange yasinga obwononefu mu nsi ndimugamba ki Allah maaso ne gavaamu amasiga bw'alikubuuza Allah subhanahu wa ta'ala awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara saakuwangaaza emyaka nga gimala oyo ayina amagezi ageebuulirira okwebuulirira awalam nu'ammirukum okyali mwana muto nze nina envi oli musajja mukulu okuze naye ogenda okutula oli omusajja mukulu kati gwe yasinga okyali mwana muto tofumiitiza ati ogenda kusinkana Allah wo awalam nu'ammirukum emyaka egyo Allah gyakodde ogipimamu nti obusiraamu bwe bwennina buno Allah agenda bumbuuzaako Allah ogenda mugamba ki oli mwanjulira ki Allah oba olekaawo okireka okitisaako maaso ekigambo ekyo okitisaako maaso Allah agenda wajaakum nadhir saakuletera abatiisa abakugamba ko watuulako n'olowooza munnange wali bwomu olina omwana gw'olina azadde baana banne emyaka egyo gibale gy'omwana wo nti emyaka gana 2 gayina muwala wange yagenda okubaawo nga nze kukola ki nga wendi nagenda okufuna omwana awezesa emyaka 20 nga nze wendi kubanze namuzaala emyaka egyo 2 gayina nga gwe wagabala fayiro yo eguddwawo otula n'ofumiitiriza oba olabiraawo agati amaaso agakulukusa amaziga ng'ekimuleetera okukulukusa amaziga kutya Allah yeeralikira ati naamwanjulira ki emirimu gye nnina agiruwa basahaba bagamba bannaabwe nzaalun qalil emyaka gyempangase mingi naye entaana gye nnina ate mmala ayogera sahaba era bakwani yagamba tuuba man ra'ani wa amana bihi yeera siimya andabyeko nanzikiriza wa Abdullah wajjo ayisa obuyinza oluwarabu gwangola bwolina kinene naye oli yakaaba zaadun qalil entaana ntono gye nina ntono nnyo abaffe okaabako lillahi subhanahu wa ta'ala otulakaawo wansi n'olowooza ku ebyo amazambi g'okoze ebbanga lyonna otulakaawo n'ogalowooza ti Allah ngenda mugamba ki fafaadat aynaahu amaaso ge ne gavaamu amaziga abange tutuleko wansi tugenda mu Ramadan mwezi wa tauba abange tauba kola Allah tauba Allah atusonyiwe Allah baba kuwadde kyasi n'akutuusaako mu Ramadan biseera byakukaaba tula wasooka abeko lillahi subhanahu wa ta'ala akusonyiwe Allah osobezza Allah ekimala kyomusobezza Allah kimala tulako wansooka abeko lillahi subhanahu wa ta'ala olowooza ku bazambi abanga buli yenna alina ezambi yakola okyalimanyi bulungi bye twerabira bye tukola ebirungi ebyo tubyerabira naye teriyo omuntu yenna asobola kukola zambi n'aleerabira tula wansi otandika okugapanga lino ogapange olwobala okugatuuma kino byonna nze nabikola kaabako lillahi subhanahu wa ta'ala
okola tauba lillahi subhanahu wa ta'ala ababiri abasigadde biidhnillahi ta'ala tujja kubalaba omulundi omulala barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh